mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya Fulaleero lyo tunulira eddagala lino nga bw'olirengera no luyitibwa olumanyo. Njagadde munnaffe gwe yambuziza ku lumanyo wamu ne kabalira ku mugongo. Njagadde otunulira eddagala lino, njagadde nkikulagira eddala olw'ensonga nti ndi ku bikolo byonna bibiri. Kati luno luyitibwa olumanyo, ndowooza olulaba. Kati njagala tugende ewalala nkulaga eddagala lye tuyita akabalira ku mugongo. Kangende ne kano okalaba, ngenze ne kano. Tugende we liri. Kati kano ke bayita akabalira ku mugongo kateeka obusiga eno emabega w'obukoola, obulaba ky'obalaba nti kayitibwa akabalira ku mugongo. Kayitibwa akabalira ku mugongo nga bw'okalaba keeko kalabye, bakayita akabalira ku mugongo oba musimbya nnyiriri. Bw'oba ogenda kulinywa osobola oddiyita akabalira ku mugongo. Bw'oba ogenda dikozesa kugeza nga kuyita bakasitoma diteeka mu bizinensi yo, oba olina kuliyita musimbya nnyiriri. Bw'olina okuliyita ono gwe bayita kabalira ku mugongo oba osobola oddiyita musimbya nnyiriri. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbalaga.